This is Rock Pantilla in the danger. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ate abenzikiriza endala mukama waffe yebazwe abalungi abagarwa abampuliriza mwasuze mutya mokadde kano kenyene mbanirizaako kufifijeza nyisanka nengamba nti mukola kyamanye nyonyidala kwanga ate mugyekumirako nsima buli lukya mwebali nnyo mwebalire ddala bamikwano okubanga ate muba wano okubanga muwuliriza biki byennyini ebigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Bo ab'ekibiina kya National Unity Platform ennaku yababutikidde oluvannyuma lw'okufiirwako munnaabwe omukyala abadde amanyiddwa nga Grace Nandudu Ndawula era ng'ono abadde awangalira walere mu Amsterdam ekisangibwa mu Netherlands. Kitalo nnyo kitalo ddala nga bulijjo nkutuusaako agamu ku mawano agagenda maaso kubanga ate gatuukawo mu ggwanga lya Uganda oba ebyewuunyisa mu ngeri emu oba endala. Omukyala ono gw'okubako amaaso abadde atemera mu gy'obukulu 18 wabula ng'ate yagenze maaso okubanga yejja mu bulamu bw'ensi eno oluvannyuma lwa kitaawe okubanga ate amukwata n'essimu yazze n'essimu smartphone ewaka taata we namuguza essimu ogijjewa mwana tunga tanyega bw'atyo taata we namuggyako essimu n'agikweka teyamukoze kintu kyonna wabula yagikwese bukwesimu ki mu nnyumba. Taata ku nkya olwakedde okufuluma okugenda okulunda enteze bw'atyo ye mwana muwala n'agwa mu nnyumba n'atandika okutafuta buli wamu n'anoonya essimu era lwaki kiwejjowejo n'agigwako n'atandika ogikozesa byayagala nti yennyiniyo. Taata olwakomyewo yamusanze ate essimu gye yakwese yagikukunuddeyo mu busungu ng'omuzadde yagenze maaso kubanga ate amukwata n'abanga ate amuwewenyulamu olw'ensonga nti yamubuuziza yagijjewa teyayogedde wa gye yagijje. Mu kumukubamu mwana muwala olw'obusungu obungi ennyo yagenze maaso kubanga ate akwata butwa ng'abwewa bw'atyo ng'ekiwejjowejo ava mu bulamu obw'ensi eno. Munange abaana bongera kutabuka naye nga embeera y'obwetyo bwefaananye kansuubire nti gwe ng'omuzadde ofunamu okusongozebwa wamu n'okubaako ky'oyigamu mu mbeera efaananako bwetyo. Emyoyo gy'abagenzi George w'omulemmirembe. Olunaku lwabadde lwaggulo paaka enkaddeero yabadde supposed okubanga ate eggulwawo wabulanga yabadde tenaba kubanga eggulwawo. Bo abagoba ba taxi bagambye tetujja kubanga tukola ki tulinda bidde mwatusuubiza ennaku z'omwezi nga 8 nti mujja kugiggulawo webatyo bo ne bagenda maaso kubanga munange bayingizaawo emmotoka ne batandika okubanga bakola nga tebalinze alina kubanga akola ki abaggulirawo mu butongole naye nga wadde gwabadde bwe gutyo ye minisita wa Kampala omukyala amanyiddwa nga Mensa Kabanda yamazina nga ate atuuka n'ayogerako eri abagoba b'ebidduka bino era bw'atyo n'agenda maaso okubanga abakubiriza okubeera abayonjo bagende maaso okubanga paaka bagikumira ku mutindo. Bano nno babadde bagezaako okumwebaza n'abategeeza nti temulina kubanga mwebaza nze wabula mwebaza omukulu amanyiddwa nga Yoweri Kaguta Museveni okubanga ate anunula paaka eno n'abategeeza nti omugenzi yali amanyiddwa nga Sebaana Kizito paaka yali yakola ki mbu yagitunda nga yagiguza abatayikuuni ettaka paaka kwetudde era nga abatayikuuni abo be bali bagenda maaso okubanga balwisawo paaka okubanga ekola ki eggulawo olw'ensonga mbu baali bagenda dda mu kooti ne bawawaabira KCCA nga bagamba nti ettaka eryo paaka kwetudde lyabwe era balyagalako kopi omukulu Sebaana Kizito yali yakola ki yali baguza nga be batyo bagenda maaso okubanga ate balumiriza abamu ku bo. Kigambibwa nti kuliko nanyini Aponye Mall okuli Standard Supermarket kuliko Hamu n'abalala awo bwe batyo bali awo betolodde okumpi awo ne paaka be baali bagenda maaso okubanga ate mbu badiyingisa paaka okubanga eggulwawo wabulanga yo yamaze okubanga ate eggulwawo era nga emirimu gyatandise okubanga gitambula. Ffenna tukimanyi bulungi nti ebula olunaku lumu abaana okubanga ate munange batandika okuddamu okukakkalabya ekkalaamu oba peeni yesa okusinziira ku ministry ey'ebyenjigiriza wabula y'omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Center Moite Bobi Wine nga yeeyambisa omukutu gwe ogwa Facebook yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ate alaga embeera nti si mumativu n'akamu n'akatono ddala ng'agamba nti abaana bangi bagenda kudda ku ssomero ku Mande naye nga yeena embeera gye bagenda okubanga ate bakola ki batuukiramu yenna kyemalira omukulu Yoweri Kaguta Museveni agenda maaso okubanga ayonoona ensimbi empitirivu okukamala ng'azimalira ku by'amagye mu kifo ky'okubanga ate afaako ku sekita y'ebyenjigiriza bw'eti egenda egwa mpola. N'agamba nti amasomero mangi essaawa eno gagezaako okubanga gakola bukubirire okufuna abasomesa olw'ensonga nti emyaka 2 amasomero egamaze nga tegasomesa abasomesa bangi basalawo okubanga ate munange obusomesa babuvaamu wenjogera abamu badda mu buvuzi
ba boda abalala essaawa eno bagezaako kubanga ate munange babulira eggwanga lyattu Uganda bagende ku kyeyo kaakati amasomero agasinga tegayina nabasomesa bw'atyo yagenze maaso kubanga ate ategeeza naye nti ekikwasa ennaku owulira abantu nga bali omunsi ng'avaayo ng'agamba nti abasomesa oba bakola ki oba basomese oba tebaagala bakole ki babireke tujja kufuna abasomesa abalala n'agamba nti ddala bulagajjavu nabaki kino nabaki buno era okunagenda maaso kubanga ayongerako ebigambo ebigamba nti gavumenti y'ensi eno oba y'eggwanga lino Uganda yo tefaayo kuba nti ekwata nsimbi kuziteeka mu bintu nga bino ate n'ekwata omusimbi omungi okubanga eguteeka mu bumenyi bw'amateeka naye ffe nga ffe ab'ekibiina ekivuganya gavumenti tuwulira nga tulumizibwa twagala ebintu nga bino kugeza ng'amalwaliro amasomero bibeere nga bye bintu ebyandibadde bisooka okubanga bifiirwako mu ggwanga lyattu Uganda bw'atyo bwe yagenze mu maaso okubanga ate akola ki ategeeza embeera yo bwetyo bwefaananye naye nga abazadde bongera kubanga nabo beekabirako oluvannyuma lw'ebisale by'ensi by'amasomero kubanga byongera kwekanama mu yonna twongera okubanga munange twesabira bwe tuyingirako ate waneeno mu paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda omukulu amanyiddwa nga Kazibwe Bashir bw'atyo agenze mu maaso okubanga munange ali awaya kinajjukira nti omukulu ono ali mu kibiina kya National Unity Platform era nga gye baamulondera flaga bearer okitegeera essayidi eyo naye nga oluvannyuma lw'akalulu ebintu byatandika mbu okukyuka era ng'okwemulugunya kwatandika okubanga kuva mu bantu b'ekibiina kya National Unity Platform nga bagamba nti yakyuka alabika yakola ki yalya okitegeera kakati gye buvuddeko awo tunajjukira bulungi nnyo nti waliwo ekiteeso ekyafulumiziddwa nga bagamba nti ababaka ba paalamenti be balina okubanga balonda omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda emyaka egikola ki egijja omukulu ono amanyiddwa nga Kazibwe alumirizibwa okuba nti yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga agamba nti ddala kituufu be baba bakola ki be baba balonda kwegamba nga asemba ekiteeso ekyaleeteddwa ye omukyala amanyiddwa nga Sauda Madada n'avaayo n'agenda mu maaso okubanga ate amusabula n'agamba nti wabula otuyiriddewo omubiri nze nkwewuunya n'agamba ovaayo otya n'ogamba nti ababaka ba paalamenti be balina okubanga balonda omukulembeze w'eggwanga lyattu Uganda n'agamba naye seewuunya n'olumu wayimira mu paalamenti n'oleeta ekiteeso nti ababoda balina okubanga bakola ki bagobwa mu kibuga Kampala okitegeera kaakati nno ye olulabye ng'omuliro gutandise okukwata ku social media oluvannyuma lw'ebyo ebigenda mu maaso n'avaayo nga mukaawu muzibu ng'abadde awo mu WhatsApp y'omuntu omu ng'amunyumizaako n'amugamba nti munnange ndowooza abantu abamu bwe batulaba okusirika batuyita basiru oba balowooza tuli basiru nkooye ejjoogo n'akamanyiiro k'abantu abeefuula abategeera nti era be balumirirwa eggwanga okusinga buli omu abantu bano bantankudde banjogeredde banvumye bampayiriza n'okwonoona erinnya lyange mu bantu oba mu bintu ebitaliimu bw'atyo n'ayongerako ng'agamba anti buli omu agamba asirise teyejjusa okitegeera kaakati ngenda kubyogera byonna nk'oyo okusirika byensirikidde bingi okitegeera ate tewaba annenya enough is enough okitegeera nti ennyindo bw'oginyigiriza ogireeta omusaayi bw'atyo bwe yageze mu maaso okubanga ate ayisaawo obubaka bwe era bangi besunze okubanga bawulira biki byagenda okubanga ate ayabya nti bamunyigiriza ekimala bamuwayiriza bamwogeredde balonoonya erinnya lye kwegamba abadde nga asirise naye ku mulundi guno awulira ng'ekimala kikola kimala so buli omu ali bulindaala alindiridde kikyennyini omukulu amanyiddwa nga Kazibwe Bashir kyagenda okubanga ate akola ki ayogera ate nga bwetuvuddewo ye omukulu amanyiddwa nga Lwasa Emmanuel Zehe omugagga wa kuno agambibwa okuba omufere atambula n'ebicupuli kaakati nno omukulu ono yavuddeyo n'agenda mu maaso okubanga ate munange ayongera okwejjusa ng'agamba nti we yali ng'ali ne mukyala we maama w'abaana eyasookera ddala nti munange ebintu byali bitambulira ddala bulungi era agamba nti singa yasigala mu layini eyo singa obulamu bukoma wala naye bino ebintu by'okukwaniriza nti bibisi birungi abakazi babi okitegeera bamwonoonedde obulamu okusinziira ku ye naye nga wadde bibina yabyogedde yagenze maaso okubanga ate awa angel warning n'amutegeeza nti singa agaana okuzaala agenda kumuteeka wali ate awasa omulala wadde nga yejjusa naye takyayinza kubanga ate adda mabega kutereeza bulamu bwe ndowooza okitegeera naye ng'era mukadde ke kamu
Boba social media in-laws batandise dde okubanga bakalakata omukyala amanyiddwa nga Angel oluvannyuma lw'ebyo ebyatuuse ku mukulu amanyiddwa nga Lwasa ebyokuba nti akwatibwa ne batandika okumulangira ekisiraani ne bagamba nti yes tetuganye Lwasa abadde akwana wali akoze bino akoze biri naye ebbanga lyonna letulabye Lwasa akadde tagwangako mu mbi bweziti naye oluvannyuma lw'okuba nti yafuna omukazi amanyiddwa nga Angel ebizibu bitandise okukola ki okumweyongera era nga Angel bamulanga ekipali weewaawo mbadde mpita ayita ku TikTok eyo gyensangidde omukyala Angel ng'agenda maaso okuba nga ate akola challenge y'omugenzi Pastor Yiga naye nga mu challenge eyo agamba nti omwami oyo tamwagala ate nga naye agamba nti kati we yatuuka awulira nga yakola ki yabikoowa so yandi mukyawa kansooke njikuwe ate munayi tweyongereyo oba Angel agenda kukyawa Lwasa oba mukyaye kyonna kye kiri tujja kuba nga ate twongera okukimanya Wanji Pastor Mukama yebazibu Wanji Pastor Mukama yebazibu Pastor nsonyiwa siri mupya mu kifo kino Pastor nze mama Angel naye Pastor ensonga ende yono tata Angel yono naye tabadde mwangu kumuleeta wano mu church yono tata Angel Yono tata Angel tata Angel takwagala Otyo Pastor nze mama Angel yajja wano omusajja nakabya amaziga namubba muliko bwogu naye Pastor kisinga okunuma omusajja mwagala tanjagala Pastor nzize wano batwawukanye buli omu akola ebibye ate lwaki Pastor omusajja tanjagala yayogera byankola uno naye nga twamwagala mutima gwafa kati nange sikyamwagala yayogera byankola sijja byogera yayogera ensonga emuleese wano Bannayuganda abali mu ggwanga eri Amerika akambanjulire DJ Farouk omusabatuzi w'enguliko anti ono asabatula n'ebyenda ne bikwetokota yakuba enguliko kiggala n'awulira omuzibe n'alaba n'omulema n'atambula akuba ku mikolo egy'enjawulo omuli egy'amazaalibwa baby shower house party graduation n'emirala kamaala ate nga naawe atesetese ebivulu yakyasinziza ebyuma ebiri ku mulembe osobola omusanga mu kibuga California era nga n'ebibuga ebirala atuukayo musange ku namba y'essimu plus emu 7425242 plus emu 7425242 ye DJ Farouk ku Bay ensamusamu tokkiriza bagenyi bokwebowa bwe tudda ku mukyala amanyiddwa nga Shiba eyabadde manager we oba eyali manager we ebbanga eriwerako ddala amanyiddwa nga Jeff Chiwa yavuddeyo naye n'abaako byayogera ku mpebwo n'agamba nti omwaka 2022 si mwaka gwa kubanga ate munange tubeera ku bantu abakyalina endowooza oba excitement ya 1990s okitegeera guno mwaka gwa kukola neetaaga bantu bali serious bokka n'agamba nti ogenda n'osanga omuntu nga ye kyasinga okubanga afaako obudde bwe bwonna kwe kubanga yebyula nakudda mu bifaananyi ssaawa 24 kaakati mbulira music avaawa mu bintu ebifaanako webityo ssaawa yakola omuntu yebyula ssaawa yakola kino ate omuntu ali mu bufaananyi kwegamba ne bikusoberera ddala ye yagambye nti guno mwaka sigitagenda kubanga ate abeera ku bantu ba lipstick agenda kubeera ku bantu balina waaka nagamba nti omuntu akola ebintu webityo oba eyisa mu nkola efaananako bwetyo oyo tabeera muyimbi wabula ate abeera vixen okitegeera bw'atyo omugagga Mugaga Jeff Chiwa bwe yategeezezza so nga ate ye omukyala Shiba naye abantu bongera kubanga mune bamukalakata anti omukulu amanyiddwa nga Isma Olaxes wamu n'omukulu amanyiddwa nga Eddie Zaya nabo babaddeko awo ku mpewo za Spark TV ne bagenda maaso okubanga ate bagamba nti obudde bwa Shiba bwakoze ki bwaweddeyo ali mu myaka 3 plus ate ono mwana muto so ne Jeff Chiwa yalwawo nnyo okubanga ate akyamukwatiriddeko yandibadde nga yamujja wadda nabeera nga ate azzaawo musaayi muto owe17 amanyiddwa nga Rahuma Pinky okitegeera era bwe batyo ne bagamba nti bw'otunuulira Shiba essaawa eno takyalina music gwakola ki gwaleeta okugjako okukunamira obukunamizi abantu era ng'oyabadde omukulu amanyiddwa nga Isma ng'amulumiriza jjukira nti Isma guno si gwe mulunde ogusookedde ddala okubanga ate ayogera ku bakyala bano Winnie naye yagenda maaso okubanga ate amulangira okukunama n'agamba nti ffe twagala music tetwagala tukunamira okitegeera yes yazzeemu n'abeera nga ate akyogerako ku mukyala amanyiddwa nga Shiba
Agati nobo abakulu okuli Edimezaya n'omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom bano bonna nno ba blogger bayongedde okubanga ate munange beesusaasusa era nga basinzidde wali eri mu show emanyiddwa nga Anikat Sabula ye omukulu amanyiddwa nga Kaye Wisdom mu studio teyabaddewo physically naye ng'ensonga gye yawadde agamba nti tasobola kutuula wamu ne Edimezaya. Kakati kinajjukira nti omukulu ono Kaye Wisdom yalina olugendo ng'alina okuba ng'agendera ndani naye ng'olugendo olwo lwa flopping nga teyatambula. Ye omukulu amanyiddwa nga Edimezaya yagenze maaso okuba nga ategeeza ensi nti ekyalemesa Kaye Wisdom okutambula kwe kuba nti munnange teyasoma, talina bitabo n'ebintu ebimu yeesoma bwesomi ng'ate munaye tabirina era bw'atyo n'agamba nti ne passport ye yennyini teweza visa 3 ya bino byonna mbu byesomera ku bantu nti yagenda egundi agenze gundi atambuddeko eno tatuukangayo okitegeera era bw'atyo n'amulumiriza nti agireete abalage oba ddala visa 3 zikola ki ziweramu mu passport ye. Ababiri bano bayongedde okubanga munnange beerisa nkuuli era nga ye Kaye Wisdom olwateekeddwa ku mpewo yatandikiddewo okubanga avuma omukulu amanyiddwa nga Edimezaya n'amulangira okumala emyaka egiwererako ddala 10 n'okusoba e Sweden naye ng'ate talina kyalina nti n'omukusi w'ettoyi wano mu ggwanga lyattu Uganda amusinga okubeera obulungi. Teyakomyawo n'agenda maaso okubanga ate asaba mukama we amanyiddwa nga Kim Kalisa nannyini NBS nti ku musaala gwe akwateyo ku ssente awe omukulu oyo amanyiddwa nga Edimezaya mbu agule ku Big Pig alyeko asobole okubanga ate afuna kuki ku mubiri kwegamba embeera yabadde yakubanga beeyuzayuza wali kuki ku social media naye nga bwe bityo webiri eside eyo ye omukulu amanyiddwa nga Tamale Mirundi Junior naye yagenze maaso okubanga ate ali amatereke nekyaliwe eyabadde nfanfe amanyiddwa nga MC Rich. Kinajjukira nti omukulu oyo MC Rich yagenda maaso okubanga ate akomawoko mu ggwanga lyattu Uganda oluvannyuma lw'ebbanga eddere eriwerako ddala nga lya myaka 10 nga talinnya ku butaka naye nga mu madda ge omukulu ono Tamale Mirundi Junior yagenda maaso okubanga ate amwaniriza ne batambula bulungi nikwegamba ne bakola buli kimu nga bali bonna okitegeera naye munnange eddakiika Waisembale Junior n'akyazibwako awo ku gundi ku show ya Kasuku n'atandika okubanga ate ebyama byasanguza era nga kube yayogedde ku Richie ne Edimezaya Edimezaya ng'amwogerako okuba nti munnange mwavu ng'agamba nti ababiri bano baavu beeteeka mu mbeera ey'okuba nti munaye balina ssente naye ng'ate tebakola kiti balina n'agamba ekisookera ddala nti Edimezaya abadde asulanga awo mu kalooji emakindye ka mitwalo 2 okitegeera ate n'agamba nti ono ye MC Rich ebibye byo bizibu ddala nti zino poloti zabadde nga abalaga wano ku mpewo zonna sinazize abadde nga abalaga bintu bya Donizera okitegeera teyakomyawo n'agamba nti obulamu bwa living buli fake apartment mwabadde yebaka agimusasulira ye mukyala bijodolo mugagga amanyiddwa nga Zawedde Julie fena gwe tumanyi obulungi nti yabadde akola ki yabadde asasula apartment eyo kwegamba yagenze maaso okubanga ayogera ebintu bingi awo ne bagenda maaso okubanga ate beeyuza era nga wenjogera olutalo lwabwe tulina bakubanga luzikira nalwo lukyagendera ddala maaso okubanga lulanda naye nga n'omukulu amanyiddwa nga Edimezaya naye yavuddeyo n'agenda maaso okubanga ategeeza nga Mr. Parrot bwe yamugamba nti omukulu MC Rich mbu mukulu asinga ne Bobi Wine obukulu mbwera babereranga eyo mu ghetto ye yabaguliranga ki ebyokulya byonna tuwala tugende kwegamba entalo ziri awo tezitegerekeka. Omukulu amanyiddwa nga Norbert Ariho ali mu kibiina kya National Unity Platform. Yes, omukulu ono amazaalibwa ge gabadde gakosa gulo. Yes, katumwagalize amazaalibwa amalungi esonga ate ye omukulu amanyiddwa nga Abbe Mukibi olunaku lwaleero munange lwe yazaalibwa naye tumwagaliza amazaalibwa amalungi ate nga tayise yekka ayise n'omukyala amanyiddwa nga Sophie Bitasali mukyalo ono azaalibwa omukyala amanyiddwa nga Zuwena Kirema wamu n'omukulu amanyiddwa nga Bebe Cool. Yes, era nga yese kendi boni waabwe abagattawo ababiri ya katumwagalize naye amazaalibwa amalungi ate nga omukyala amanyiddwa nga Hawa Pounds agamba nti ayagaliza kyaliwe nfanfe amanyiddwa nga Sunshine amazaalibwa amalungi amutegeeza nti amwagala ebitenkanika wadde nga bangi babogeredde amafuukule agamba nti bajja kubanga bawangula inshallah. Nyongera okujjukiza nti tuyina Neighbor series omukyala amanyiddwa nga mukyala Neighbor yakakuwandiikira era nga kali awo ku channel emanyiddwa nga Neighbor. Gera maaso bere nga ate munange okola ki okeberako obere nga olaba onyumirwe nga n'okuyiga bw'oyiga kuba kusanyuka kwerere. Nyongera okutegeeza nti munange totuyisaako nsimbi RNP at your services tugenda maaso kubanga
ate munange tubavuga gwe yetaze okubanga ova ku airport ogenda ku airport oli mu kibuga Kampala olina weyagala okubanga ate odduka naye nga wetaaga okubanga otambula mu ngeri eri special gina maaso beringa ate otwekolako nawe agamba nti olina omuntu ogweyagala okubanga weewuunyisa tuliwo okubanga munange ekitereke kyo tukikutuusiza mu ngeri ennungamu okukamala twekwate tuwesigemu tuwagireko banange anyways bwe ntyo bwenkoze okubanga ate mbaweereza olunaku olwaleero ngenda kubanga ate mberekereza mbagalize sabbiti ennungi atakumira mpeera bankumire mubeere bulungi mbagala nnyo mweraba.